bonna agenda mu ssuula eyitibwa abasa aya eya 37 kuva ku 34 Allah yagamba nti yauma yafirru lmari min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yaumaidhin sha'nu yughni. Olunaku olwo sigenda kukkiriza muntu kulirana mukwano gwe nga ne mama simukkiriza mwana we nga n'abantu sikkiriza mikwano gyabwe, taata simukkiriza mutabani we, nga ku lunaku olwo buli omu yeefaako yekka. Aya eri mu ssuula eyitibwa abasa. Mu ssuula eyitibwa hajji aya esooka n'eyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala yalaga ebimu ku bintu byagenda okukola mu lunaku olwo. Yagamba nti ya ayuha nnaasu ttaquu rabbakum, mutye Allah wammwe subhanahu wa ta'ala bantu mmwe, inna zalzalata ssaa shay'un adhim, amazima musisi agenda okunyeenya lunaku olwo nga lutuuse kigenda kuba kyekango kinene. Yawma tarawunaha tadhahalu kullu mardaatin amma ardaati, lunaku olwo mugenda kulaba abakyala bambi abakuziza embuto zaabwe ng'embuto zibavaamu, ng'omwana agwa, omukazi atambula butambuzi. Mwenna mmanyi obulumi obuli mu kuzaala, naye bajja kulemererwa okuyimirirawo okusobola okusindikira omwana, wabula omwana aveeyo agwe olw'obulumi n'obukambwe bw'olunaku olwo. Watara nnaasa sukaara, mujja kulaba abamu nga balinganga batamidde, wamahum bisukaara, naye nga teri n'omu anywedde ku mwenge. Walakinna adhaaba Allahi shadidun, wabula obuyitirivu n'obukaawo bw'ebibonerezo bigenda okubaawo bwe bugenda okukola ebyo. N'endala ayatu nyingi nyingi nga Allah subhanahu wa ta'ala agezaako okukulaga awe tugenda obuzibu obuliwo. Aya esembayo eri mu ssuula eyitibwa Rahman yagamba nti walman khaafa maqaama rabbihi jannatan, yaliva mu nsi nga ye awangudde ejjana naye ajje mutegekedde ebifo biri bibiri, ojja kuba nejjana zo bbiri, oyingira wano oyingira wano, zonna nga zizo, n'akulaga nti nammwe abakozi b'emirimu emirungi nammwe ebyammwe gyebiri. Bonna agenda mu ssuula eyitibwa Tuur aya eya 27 kuba 25 Allah yagamba nti wa aqbala inna kunna min qabli nad'uuhu innahu huwa albarru rrahim. Gaali mawulire ga ssanyu nti wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, bantu bagenda kutuuka ku lunaku lw'enkomerero ng'ejjana Allah amaze gimuwa alabe banne batandika okubaako bye beebuuza awo mu mbeera eyo. Kati ab'ebitiibwa ejjana eri mu ggulu n'omuliro guli mu ggulu. Kati wano obulamu obw'ensi we tulina okunoonyeza amakubo, butya bwe tuyingira ejjana oba butya bwe tuyingira omuliro. Kubanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatulaga n'atugamba nti mulimu abantu mu nsi akeera ku makya n'ava ewakaawe ng'agenze kununula mwoyo gwe gye gwasuze aguteeke mu kkubo lya Allah, ne wabaawo abamu abava mu maka gaabwe n'agenda gy'agenze nga ye atutte mwoyo gwe aguleke ng'agutadde mu muliro. Amma famubiqaha aw famu'tiqaha, waliwo abamu nga balwana nnyo buli lunaku, buli lwaddayo ewaka ng'ava ku mirimo omwoyo gwagenda okwebaka guba gusuze mu muliro. Ne waliwo abamu abalwana ng'alwana nnyo buli lunaku agenda okwebaka ng'omwoyo gwamaze okugutuusa nga gwo guli mu jjana. Kati wahadainaahu najidaini, abantu mu nsi muno bakolera amakubo ameka? Abamu balwana kuyingira muliro, abamu balwana gufuluma. Era naye wano mwemuli nga kootudde wano obalizaawo budde olinze ejjaamu, oyina banno be mugenda okukwatagana ku ssaawa 6 mugenda kirabinga oyingira obudde nga bukya. Bonna abozze essaawa 11 ng'okomyewo okwebaka ng'omyusa amaaso
omwoyo gyoguleko omanyiyo. Naawe ava mu salatu layiri ey'ekiro n'osalawo ofune ewuzi osale subuhi owummulemu, naawe gyoba olesa omwoyo gwo era oba omanyiyo. Kati olwaleero biidhini taala njagala mbakubireko ttooki katono nnyo nti mu buwangaazi buno bwe tulimu oteekwa okulowooza ebirungi ebiri wali n'ebibi ebiri wali, butya oba byetebyeko oba okubyewala. Naye nga wano wennyini we tuwangaalira woolina okusooka okusinziira. Ebimu ku bikemo n'ebizibu ebiremesa ejjana wano we tuli kimubuusa amaaso, Allah yatutega ekitonde kye bayita shaitani, nga byonna bye mutambuza byonna ekitonde ekyo kiwulira era kiyimiridde buli muntu w'abeera. Allah bw'amala okutonda omuntu, kitaffe ayitibwa Adamu alayhi salatu wassalamu, bwe yali amutadde mu jjana, ekitonde ekyo kyamulemerako ne kimukoza ekikyamu. Kyataamanya nti ekitonde ekyo kuva mu ntandikwa nga batonda Adamu kyawulira obujja. Kitonde nga ggwe, mirimo gyakyo gifaanana emirimo gyo, entambula zaakyo zifaanana entambula zo, byonna byokola, kuwasa, kulya mmere, kusuubula, mwe kiwangaalira. Kiyitibwa Ibiriisu ddaayi oba sheekhe we Najidi. Ekitonde ekyo buli lunaku kisuula omuntu mu katego, ate kisobola okuwangaalira katego ako kamu mpaka lw'olifa bw'oba tozuukuse mangu. Mu sura eyitibwa Yaasiina Allah yagamba nti alam ahadi ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaitan, alam ahadi ilaikum, saabanyumizaako, saababuulira ezimu ku nko z'omusajja oyo, obutego bwe n'enkweze zajja atega abantu ne bazigwamu. Saamubagamba nga temunnabana kujja mu nsi, saabigamba kitammwe Adamu? Ne mugamba nti alla ta'budu shaitan, togeza n'otambulira mu mirimo gy'omusajja oyo, innahu lakum aduwwu mubin. Omulimu gwe ekyamuleesa mu nsi yassaba ne mukkiriza, yajja kutawaanya ggwe. Wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Musajja oyo bw'onaamubuuka n'otatambulira mu mirimo gye, jja kuba owangudde. Bw'anaakulema n'otambulira mu bintu by'alagira, ngumanya owedde. Allah mu kutwagala ennyo n'aleeta emirimu gy'omusajja oyo n'agibateera mu Kulaani gyonna, n'agamba kino mulimo gwe, kino mulimo gwe, bw'olaba kino abaye, bw'olaba kino abaye, nga n'ebisinga ebyo mubimanyi. Mu bumu ku butego Allah bwe yabalabulako n'abeewaza omusajja oyo, yabagamba alina amaloboozi g'akozesa ng'ayita abantu bajje bayimirire waali asobole okufulumya mu meseji ye, naye nga meseji ye yagiyisiza mu bantu. Agamu ku maloboozi g'akozesa okwaziina, Allah yakoze adhaani mu Kulaani. Okwaziina kwe kuyita, al adhaan kuyita. Era nti amaloboozi g'akozesa okubayita mujje, akozesa nnyo amaloboozi g'ennyimba. Era obwo bwe bujulizi obwali busookera ddala obulaga nti ennyimba haramu. Era omusajja oyo yakimanya nti awali oluyimba tewasobola kubeerawo muntu omu. Era mwalabye ekivulu ky'omwala bamuyita David Lutalo, ng'olaba abatabuliki bonna baweddeyo, bali awo ne shariya zaabwe zimwakazaako obushariya. Egyo muva mwambala jimba buli mujja okusaala. Kamera nejjanga eraga Ajati Guni ng'amuwa ssente, Ajati Guni ng'amuwa ssente, Seeka Guni ng'amuwa ssente, n'otabaamu nsonyi. Ng'eyo statement Allah yagikola mu Kulaani emaze emyaka egigenda mu 10+. Naye agamu mu maloboozi g'akozesa obbayita mujje abeeko mu message gy'akuwa, akozesa abayimbi. Eryo kkubo limu. Naye man arafa shaitan, Allah gw'anaayamba mwene ensi n'omanya omusajja gwe bayita sitaani, wa fitnatuha,
n'ebikemo n'ebigezo ebimujjuddemu n'obyewala, ojja kuba owangudde. Sitaani ayina okulagaanisa, sitaani ayina okutiisatiisa. Bw'otakola kino owedde, bw'otakola kino oyavuwadde. Era etuuka n'okulagaanisa abagagga nga bamaze okuweza ssente. Imagine ekigambo ekyo Allah kyaleeta. Era nti etuuka n'okugamba abagagga nga bamaze okuweza ssente ne bagamba bw'oyitira okugaba ssente ogenda kwavuwala. Era bonna abakusaba genda ngobaga ssente bazigaba bwe batyo. N'omubuuza nti nga tonnazifuna, sitaani yakuwa amagezi kyabwe okuzifuna. Era bw'olabanga sitaani ekutaddemu endowooza eyo ti okugaba kwavuwaza, ng'omanya akuwangudde akututte, togenda muwola ila qiyamu saa. Kubanga okgalirayo abandi kusabye. So nga nabbi yakugamba nti inna allaha ikhtassa ni'ma linaf'i al-ibad. Bw'olabanga Allah akuwadde ssente abantu ze batalina kwerosi, oba ne weeraba mu famire nga gwe munene alimu, ezimu ku nsonga lwaki Allah atikka abamu ssente nga nnyingi, abanaku basobole okuddukira awo. Kati bw'olaba ng'otaddewo ate emiziziko, oli ku kamera obuuza oyaani, mugambe siriiyo, nolaba otekawo amakubo ago, bw'omanya sitaani emaze okutuuka wooli. Kati mukimanye nti wano we tuli tulinawo ekitonde ekyo. Olwo statement gye sitandyagadde nnyo kuleeta olw'ebivumo n'okujereegerera kwe mutuvuma, naye nze olumu sifaayo bwe mbanga ensonga gye ndeese enkya bwe tunajja mu maaso ga Allah n'agimbuuza nja kugiwaako obujulizi. Waliwo ensonga ze tusomesa ku mikutu kuno, genda okuddayo bwoti mu komenti emabega ng'omuddu akuvumye buli kinene kitabanga nayo, n'atuuka n'okuvumira mu nnyoko, naye n'ejjinni ki erizaala omusajja oyo? Majjini ogerageranya mama wange ku jjinni olw'okuba nkugambye etteeka lyani? Nabadde nnyina aya gye nsoma jjo, Allah subhanahu wa ta'ala ng'abakomako abagaana obwenzi. Laga nti wala taqrabu zina, at-taqrib, temusemberera kikolwa ekyo. Innahu kana fahisha, buli lw'osemberera kumpi ekikolwa ekyo oba muwemu oba mwonoonefu. Buli lw'osemberera jarimatu zina saa sabil, manya ng'owedde. Bulabanga omuzannyo ogwo Allah akugeredde ng'ogutandise ne gukunyumira, nga buli wiiki osobola okufunayo omupya gwe weevulunga nga bo tebawangaala, saa sabil, manya ne bonaaba ofiiridde Makka wowedde, ne bw'olifiira mu mwezi gwa Ramanzaani ku lunaku lwa Laylatul Qadiri n'omala okusaala n'ejjuma ni bw'aliba mufuti yakusaalidde, manya nga nti owedde. Yaga saa sabil. Bulaba ng'obwenzi osembedde, manya nti ekkubo ly'olinnyeemu gw'owedde, togenda kudda mabega. Illa liman rahima Allah, kujjako nga Allah yakwatiddeko n'akununula n'akuvuba n'akuzza emabega, naye si kyangu. Omumanyi omu yatuuka n'okulaga nti ne bw'aba Allah akuvubye n'akugjayo, kale ojja n'ebinuubule. Ebinuubule mu Luganda mukimanyi? Ti omuddu ono bw'agwa mu muliro ne bamwanguyira ne bamugjayo, ne bw'aba akuze nga musajja mukulu, bw'omwetegereza ku mubiri era omusiŋŋaanako enkovu eraga nti yagwako mu muliro. Akonkaddemu? Obwenzi Allah bw'akusaddaakira n'akuvuba n'akugjayo n'okomawo eno mubategeera, oteekwa okuba ng'oyinako ebinuubule. Bw'otavaayo na bulwadde
oyinza okuvaayo n'obwavu. bw'otavaayo na bwavu ovaayo nga tokyalina kitiibwa. bw'oba tovuddeeyo n'ekyo kale ovaayo oyina abaana. Allah bw'oli mulaga nti naliko malaaya. bw'oba tojjeeyo baana ogenda okuvaayo gwe kenyini otanga okuwuttaala ku ndabika. muddu bw'ayitiza obwamalaaya ku maaso awuttaala olabanga embuzi atunanga ava mu nkuba limu akataala ku ndabika. Allah kuleeta obuwuttaavu. olw'ensonga n'erinnya lyennyini lyeyakuwa ng'otambula mu nsi yakuyita habitha, olinga ng'empitambi. singa obadde oyambadde olugoye nga lweru nga bwenyambadde ekkanzu yange eno, niwajja ekintu nga kikyafu nnyo nga kyagala kukutomera, okola otya? okola otya? gwe olina okuvaawo kuba kyo kiri free, kikyagala kumanya. gwe olina okuvaawo. kati gwomu akafaanani ogenda kusaala swala, malaaya gwomanyi nti malaaya ddala najja kusimba ku kigere. oyo Allah gwe yagamba nti yakulira n'empitambi. gwoza okulira n'empitambi? mukiwa abasiraamu. kati nyina ebigambo binazudde ebyali bikola ekigambo la taqrabu zina. ebigambo ebyo abamanyi bangi ne bamaseeka tebaagala biwulira. era omusomo guno bwe gufuluma muba mubensuubira bajja okusooka okuyombera ddala bamaseeka olumu mwegatteko, kubanga shaitaani bw'eba erwanisa amateeka ga Allah waliwo ensonga ezimu nga sitaani era kumala kukwata seeka nammwe ne mugoberera kulwanisa ayezo. kye bayita kwewala bwa malaaya balesa ensonga ezi. buli lw'ozizuula n'oziraba omanya nti ssaawa yonna ogenda kwenda oyagala toyagala. ze zaali zikola omutwe gwe bayita jarimatu zina, okwegatta. ezo nno ensonga z'owulira ettaano era zaatugaana mu aya eyo la taqrabu. ezo temuzikola, zaagaana. Allah okumanya yeewuunyisa n'atagamba nti wala tazin, temwenda. bw'olabanga babuulirira omwana w'omunaku owaabo nga amatu okola ki? bw'aba Allah subhanahu wa ta'ala ku bunene bw'ekintu ekyo tabutuuseeko dayirekiti, wabula n'adda mu makubo n'agamba ekkubo eryo liveemu likutwala ku kiri. nga imagine akwewaza kkubo kitegeeza gye byali biggweereri wali amaziga. teyagamba nti temwenda, wala yakulaga amakubo nti gana amakubo woogakwatira bwevi kwegatta kwogenda. era kino mukijje kunze tekinyuma kuwulira ne kankikubewo. Allah yenna gwanaagerera ng'oli mukazi oba oli muka imaamu oba oli muka seeka oba oli muka mufuti oba mukulu wa ttwale oba mwazinyi, Allah gwaligerera ng'oli mukazi okufa ne kukutuukako nga bayina mu dduuka we bakujje, nga bayina mu dduuka we bakujje, bino wammanga ogenda kubinnyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala. olw'ensonga bino byengendo bagamba bye byali bikola obwenzi Allah bye yaleeta n'atabagaana ate kwenda. kitegeeza kino ate obutakyogerako kyali kimaze okweyogerera. yagamba bino wammanga bitaano biwulire bye byali bikola obwamalaaya. teriiyo mukazi yenna ali bweru, teriiyo mukazi yenna ali bweru. niwe aba akola mu woteeri oba akola mu banka oba musomesa oba musawo oba ani, bino wammanga atabitomera, taliiyo. era bw'onoonya amakowa ago ataano ge gaali gasuula omuntu ku bwamalaaya. era bangi bamaseeka nammwe temwagala gawulira. era ku guno omusomo ŋŋenda kuvumwa muvumiremu ne maama nzanzaala
ab'ebitiibwa, fannadaratun hiya zina, okutunuulira omukyala atakuzira, ekyo kyali kikusindika ku bwenzi. Era ojja kugenda osingana ayatu nnyingi mu Qur'ani nga Allah akubiriza abasajja abakkiriza, faghaddu absarikum, mujjeyo amaaso gammwe mukakkane. Mukyalo ono buli lw'omutunuulira, eriiso lino Allah yariteekamu kye bayita eyelens. Bw'omala okutunuulira muti omukyala, olw'okuba shayitaani, buli wonna weeraba omukazi waali n'omusajja, mbaka yatukakasa nti awo eyanguwa nnyo kubanga waliwo ddiiru egenda okutuka ejja. Kati bw'otunuulira muti omukyala n'olemezaayo eriiso, eyelens ng'ekuba ekifaananyi ky'omukazi oyo akyetuma ku liiso lyo, weetegereza enviiri, weetegereza no mu kiwatu, weetegereza enjala ng'omutunuulira. Waliwo paati ku bwongo eva ku medulla oblongata ng'edduka mangu ejjayo ekifaananyi ekyo kiri ku eyelens, ng'etandika okukola kye bayita interpretation. Tega kawalya kyalo ekirabye ekikolo, amasaala alina ekyana. Medulla oblongata ejjayo ekifaananyi, batandise okunnyonnyola Allah kyali akulaga, fannadaratun, okulemezaayo amaaso ku mukazi. Olw'okuba mwalimu ekyama ku mukazi, tagganye kulaba muti era tagganye kulaba kizimbe ky'amapeera. Ebyo yali abimanyi nti mu nsi mulimu emiti gy'emiyembe, gw'osiŋŋaana nga gubaze nga gwagala kulana ku mirandira, yagamba ogutunuula oba osulasulawo. Era bw'osiŋŋaana ente ng'erina ebyana 8 yasama ne b'osulaawo. Allah bw'ali kusaddaka n'ogwamu ejjinni, tunuula osulewo. Bw'oligenda ku lw'enzooli yasama ne bw'omalayo omwezi, naye akugambye ku kitonde kye bayita omukazi ekyamera ebbeere, bw'otunula bw'oti n'olemezaayo eyelens ng'ekuba ekifaananyi, kina black beauty ate tekyemyusa, alina enviiri za nakyo. Wano mukwawo olunza okugamba kitoolo, ate waggulu kiwanvu ng'abazungu. Oyo medulla oblongata etandika okunnyonnyola. Allah yatuga nti fa nadaratun hiya zina, okulemeza amaaso ku bakazi. Oyagala toyagala, wali omaliriza osabye ennamba. Excuse me, yes, may I talk to you? Odogamba ki? May I have your number? For what? Number for what? Noga, you know, I'm called Isa, living in Najanankumbi. Just want to talk to you. Just 075 tunasoma nasoma nakuwa. Lwaki ogitutte bw'otunudde bw'oti olina ky'osise? Teriiyo mukazi ali mu dduuka kaabe ng'ali ku woteeri gw'otasobola kutatunuulira. Anaakuguza atya nga tomulaba? N'abamu tubalabyeko nga bagaba haaga. Ekyo kimu. Tebinyuma kuwulira, bikaawa biruma, naye obwaita obusiraamu. Ekyokubiri, ekyali kikola obwamalaaya fakalaamun, okuwaanisiganya ebigambo n'ekitonde ekyo, kulaga sitaani weesinga okuteeka ekkubo oba weesinga okuyimirira bitonde ebyo. Awo yagalawo nnyo wamanyi. Olw'ensonga omukyalo yayogerwako ekigambo nti sitaani enkwe zeetambuza mu nsi zonna. Abasajja obwononefu bwe bayina babusoma ku sitaani, naye ate sitaani obwononefu bwetambuza mu nsi ate yeetula wali omukazi yeesoma ku mukazi. Olwo nkubuuza, ku mukazi ne sitaani anaasinga wangi? Mukategedde awo?
enkoze mukola zonna n'obwononefu buliko mubusoma ku sitaani, naye ate yo sitaani eteeka okutuula wansi mu kirasi some ku mukazi. Muntegedde? Buli lwekulaba gwe ng'efunye chansi ng'olina wooli nga waliwo ekitonde ekyamera ebbeere ekitali kikyo, ne bweba efuna buzu egisazaamu, ne bweba erina safaari awo eyimiriza awabaawo ddiiru. Ekyokubiri Allah kyakulaga ekyali kikola obwenzi, fakalaamun, kuwaanisiganya ebigambo n'omukyala nga siwwo. Olaba abamu tubasiŋŋaana ali ku ssimu bamugambye essimu teriiko. The number you are calling is currently switched off. Please try again later. Ng'alemeddeko sayidi agenda mu dakika 10 nezi ng'akawala kali mu kompyuta kamukutta amagezi. Awula kwogera bulungi. Sayidi bagambye essimu yaggiddwako naye akyawulira eddoboozi ly'akawala. Fala tahda'na bilqawl fayatma'u alladhi man fi qalbihi marad. Allah yagamba abakyala b'omubaka okuva na leero temukkirizibwa kuddamu kusitula maloboozi gammwe awali abasajja ababazira. Mulimu abasajja abali mu nsi balina obulwadde bw'obwenzi nga bwawulira eddoboozi akyuka. Oyo Allah agaana abakyala b'omubaka. Waliwo abatera okweyogeza mbu alina eddoboozi ng'eryennyonza. Ennyonza gimanyiro zaali ng'oli awaana nti eddoboozi liringa lya nnyonza. Okwogeraganya kuno sitaani yali ekwagala nnyo kubanga kukola ebitundu bingi. Hi, where are you? I'm at shop. Are you free? Not really. Bigambo byakuddamu nga muweereza odiyo ezo owulirize. Waliwo ensonga ekolebwa amalaaya. Toyina bw'ojja mukazi kubanga alina bizinesi gy'akola ne mugaana okwogeraganya. Kuba mwakafaanani Ajati Awa amiira wammwe atwala abakyala b'Ennajjanankumbi akola mu katale. Ate mu katale gy'akola batwala emigugu mu butale. Ddala Musoona amuyambako okuteekayo emigugu ku bbaasi waggulu ku kuloole, ate y'alina omusitula amuteeke ku loole amuwerekeza ebigambo. Taka ne wantama kimu ddala kuse kunkwatiriranga buli wamu bw'oba toyagala kukwatirira evaayo. Nannyini mukyalo omutabula ekyali eno atudde, maama Awa bamuteeka ku loole eri. Amugezaawo musitula bw'ati amutuusa wakati w'oggwa n'okulinnya n'amulemezaawo, amuyisizaamu omukono mu magulu. Otanejja siki byonkola naye oba toyagala vaayo. Fakalaamun, bw'amaze okumuteekayo ne bagenda mu katale, bagenda kusulayo ennaku 3, balina okugenderwa amaggwa olw'ensoma kyanga bataayi, bagende Mutukula, Mutabuli kyolina otudde oli ageze mu katale. Balina ebigambo byabwe ebitawooma ebakozesa mu butale omwo eby'obuwemu. Babisonseko omukyalo omukulembeze w'Abasiraamu. Fakalaamun, ebigambo bino ebinene oba ebigambo wakati w'omusajja n'omukyala byali bibasindika wali. Allah kyeta la taqrabu zina, bye byakulaga ebyo. Ekyokusatu, famaw'idun, okukolanga miitingi eza buli budde n'abakyala abatali bammwe. Otwale muka musajja munywa caayi kubanga bba wali China, ne mubeera awantu munywa caayi musisinkanye. Mukyalo ono omuyita otya? Mukyalo ono yagenze mu workshop muka musajja ng'abasomesa bamusindise, staafu bw'etudde neeronda Madamu Saara agende mu meeting y'abasomesa era akayo kumala ennaku mmeka? Baawe yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah, ali ntebe oleta azikaali. Oli yageze mu meeting y'abasomesa era akayo. Baatudde nabo be baani?
la yahluwanna rajulu ma'a imra'a illa wa ma'aha dhi mahrami. Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam, omukyala tatulanga awantu ne yeeyawula n'omusajja atalibba okuleka nga waliwo awulira bye boogera. Mukyala ono yagenda mu meeting y'abasomesa erakaayi wamusinza n'ennyoko oba ali ne muganda we. famaw'idun faliqa, okubeera in touch n'omukazi mutudde mweriraanye naye ng'ekyo gwe kitaddewo muli mu mmotoka ojja mukazi ku kyennyanja eggaba naye nga bba wali China, muli mu mmotoka muli abantu babiri. Mukyalo ono sitaani waneekolerawo nnyo. Allah kyeryaga nti la taqrabu zina, ekyo kyokoze ekigenda okumaliriza olina omwebakako. Adde ava mu mmotoka ayingira geeti naga you are big these days, naga ne mawandaza wansobera wagezze ebyokusaaga naga kyuka mboti ndabe akyuka obwamalaaya. Yagan fabtisamun hiya zina, okusekaaseka n'abakazi bwali bwenzi. Ng'ekikulesa ku dduuka ozze kuseka good morning n'ozunga okuva waggulu ku Kampala road ojje mu kikuubo ng'ozze mu dduuka kuleeta morning olina amagezi. Allah abasaasire. Sitaani eddira akagambo kano akaleese omutabuliikyo n'aleeta morning okuva waggulu n'etandika okukavunulira mu maaso g'omukazi. Omusiraamu ono lwaki akikoze? Lwaki nkoze n'ekigambo butabuliiki? Lwaki nkireeta nnyo? Allah kye yaleeta mu Surati wa Maida. Mwe abasiraamu muyina enkizo, muyina kusomwako, muyina kusomesa nsi. Yaga nti ya ayyuha nabi wange Muhammad balligh, genda otuuse amateeka gange mu bantu. Fa in lam taf'al, bonna alimu okutuusa amateeka ge nkuwadde, fama ballaghta risalatak, ng'omanya butablighi bukulemye. Kye bayita tablighi kwe kubanga abantu bagenda kusoma ku ggwe, oli musiraamu, kyotakola abantu kye basoma. Kati omuntu yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah, okubanga ovuze mu mmotoka ovudde zana ng'ekikututa ku dduuka ku mukwana keedi ogenze kuwa hajati just morning, kubanga bba utabali China morning, I've gone back. Eko mujega ataasoma ovuze amafuta ga mitwalo 3 olese morning nesigalawo sitaani ng'egamba omukazi kati morning eyo kazi nagamba nti morning n'aseka ewaswa mumanyi mukubira omugambe nti tonafuna lunch, omukazi ajjayo essimu, may you have lunch? No, it's okay. Kazi mutwale eki kye kireese ekyo fabtisaamun, omujego ono aleese morning n'aseka. Ebyo by'obigatta njagala obiteeka ku mukazi akola wabibuukira. Onaabeera mu dduuka ng'olinga ng'omuzimu nga toyogera, onaabeera mu dduuka ng'oli mukambwe bakasuba banajja. Kale bonaaba oyambadde jiribaabu ng'oyambadde bulungi, tositula emikono kujjayo ebintu mu masa, tebaalaba omubiri. Ogenda kubeerawo nga kiwumbe nga gw'otuuziddwa mu katebe oli awo kisitatu, tera kyokola. Ogenda obigattagatta byonna biwunzika ng'okola kw'omukazi. Allah gwanaagerera yenna mpulidde ng'okyali mulamu ne bakujja ku dduuka ne bakutwala mu ddwaliro n'ovaayo ng'oli mayiti, ekyo ogenda kinnyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'aba ekyo yakigaana bannamwandu b'omubaka, yali asobola obbaga nti obwannamwandu ke buzze mugende mukole, ng'akimanyi omuzannyo gw'obwamalaaya guyita nnyo bitonde ebyo. Yenna ayina mukazi we, oba oli imaamu, oba oli mukulu wa ttwale, oba mufuti, oba mwaziinyi, ekyo beerawo ng'okimanyi nti okola ezzambi ly'olina okunoonya ansa gy'ogenda okugamba Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo omukulembeze bakyala beewana bwe yabajja emmanju naye mukkirize nti yabatemera ekkuba eribatwala mu muliro. Ekyo mwagala temwagala.
nende ba sheikh bange bentunulya n'olya n'ensonyi zikwata sheikh nakubira simuseeka munaye mukwano gwe muteke mu dduwa namusabire yagenze bweru sheikh akubira simu mboteke mukazi we mu dduwa yagenze kata kuba kyeyo adde mu nyumba y'abawarabu omuli abavubuka bakwatirire sheikh alera asaza basiraamu mutegeera mutya mmunaye oddira omukazi guwakawoowa omuweereza ebweru agenda alete ku busente muzimbe ennyumba enshogende wa Allah akubuuza ennyumba eno mwagijjawa kati wulira bino yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti olunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuyimiriza abantu bonna mu bbaliro naye Allah subhanahu wa ta'ala teriyo muntu n'omu agenda kusimbula kigere kye mu bbaliro okuleka nga amaze okwanukula ensonga zino nnya yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti hatta la tazaalu qadaman abdin teri kubagenda kukkiriza kuddamu kusimbula kuddamu kutambula nga Allah atumiriza mu bbaliro hatta yus'al an umrihi bagenda kumala kutwala awantu bakubuuza obuwangaazi bwe bwatambula butya buli aliwo ekitegeera oyagala toyagala ne bw'oba wagendako South Africa oteeko kinyonnyola ne bw'oba walimako emmwanyi oteeko kinyonnyola buli muntu ateekwa okubuuzibwa tugeze mu maaso ga Allah mu buwangaazi bwo watambula otya nga nvudde ku ssomero nakolako ebbajjiro myaka 9 nyingira e Kampala era ebyo byennyini bye muwulira bye banyumya nga bali mu baziika baleeta omusomi w'ebyafaayo ebyo muwulira ebyo ebimu biba bituufu ebimu nga bambi bateeba biteebe naye bye basoma ebyo zezimu ku ekizampeeri zagenda okusiŋŋaanayo yagamba myaka 4 babuuza 4 nyina yamufaako n'atandika obulamu bw'essomero naye omuliro gwe yasinga gukuŋŋaanya nga alina essomero kubanga yabbalimu z'abaana emyaka 4 obuwangazi bw'omuddo bagenda kuleeta akola ku haamu obuwangazi bwe yabumalaawo ye ng'alina kaduuka awo nga ye mu Kampala mwonna yatikkulira abantu biddama ebyeyambudde genda China n'okola oda bakuleetera ebisajja byonna nga biri bwereere n'ebikazi n'osuubuza buli abireera akaaya abinawa nga gw'oleetera biddama ebyenkunamyo bwe buwangazi bw'omuddu bibaba muteeka awo waliwo bagenda okuleeta nga ye bambi yakola ka office ka betting ntabuliki akateekayo mbaale basiba mipiira sports girls ova zonna ez'abaana ze balya under X zonna bazaagala ku ggwe bakuleete ku lunaku olwo nnyonnyole ova zino abaana ze balya ssente wazijjawa tugende kiro gwali guntulema gwakaguli yali nebuza spo nentuka n'okugamba omuwala bagujje mu kompyuta kugenda tuliisa ssente kubanga omuteebi waabwe yali alwadde balina obwongo bungi bakozesawo bannanyini bintu ebyo balina ttiimu ze bajjamu mu bwangu awo bagayo ttiimu batugambye omuteebi taliimu ja kuliisa abaana mugijjemu ogenza okugendayo ku 8 nga kasimpasa balijjemu bakulekeddemu Celtic Masene Wigani ate baliko odi ntono noyagala onoonyeyo over 9 eya Fulham, Charlton, Barcelona, Inter tuku ne Real Madrid bazika akasente katono kwe kwata Bayern ne Nancy noteka mugologolo mitwala ganali ezo saidi sina kyakola kandi ezo bagala ebigambo ebyo binnyonnyole otuna bwe tuli ekyo kimu yagala bagenda kubuuza omuddu ekyokubiri obwo buwangazi bagala bumanya oba oli mamwanyi oba oli musuubuzi oba oli wa booda buli omu baagala mumubuuza awo entambula zaawe zaali zitya olaba ne maseeka wabeeza nti bo bali bulungi basomesa ddiini nabo bagenda babuuza nti nga waliwo mu kusomesa ko abantu bawange eddwa y'okuzaala
ina gwasomera rukiya n'omugamba nti bw'anywa amazzi ago ajja kuzaala omulenzi nti Allah kituufu nagabanga edduwa nti wali otegeera okusinga Allah bwe bukiriko yega buli omu mbuwangaazi noba okuwa bulooka buli kalimu konna gwe komanyi mu nsi gye kali yega buli omu bagenda muzza awantu batunuulire akantu ako nga gye katambula ekyo kimu yega ekyokubiri bagenda mubuuza wa an ilmihi fima faala fihi knowledge gye nakuteeka mu bwongo neekusuula ku kintu kye wali okola abantu bagiganyulwamu batya togaseeka gamba zima nalina ekitone ky'obwenzi olwo omusajja atambula ennaku zino wekitoliyo jine ayingira abakazi bameka walabiko bameka gwe walabye bina mina n'obudde obukebera ebi kati omuddu oyo ye alina experience mu ekyo newabawo omuddu nga mulungi mu bulooka nga baga nti oyo Saidi akuba bulooka ze nnungi mu bubbi bwe wakolanga mu kutika bulooka yona zojjamu abakwagala awo newaliwo abamu ng'alina knowledge ya busawo dokita okunyigiriza kuwakola n'obulyaza amanya kuwateeka omwo babyagala kati yagani neeyo knowledge gye nakuwa tugenda kunoonya abantu baafunamu batya oba baakaba batya amaziga ekyakubiri yagamba ekyokusatu wa an maalihi min aina ktasabahu wa fima anfaqahu awali firimu yagamba yenna gwe nawa kasente tugenda mubuuza nti akasente ako kozi okafuna otya kati Umaru n'aleeta ate ekikaabya amaziga yagamba nti okukafuna kisoboka abantu batoba abamu nga bakubye na bulooka n'afuna capital yagamba nti awo abantu bangi basobola okwogerera ssente n'awona naye yagamba nti awo wali firimu manyiwo bwe zaamala okujja zaafulumanga zitya awo wali firimu awo kati bitu bimeka abaddu batobye n'obulamu mu kunoonya ssente oli n'amaliriza ng'alina gurupu y'abakifeesi ng'omuddu yajja ekibuye n'akolagana ne DPC n'akolagana ne OC n'amugamba yenna omwana gwe balikwata ng'akubye ennyondo ekyengera avunaanwa ku nze naye nze buli wiiki nkuba akakadde kaako DPC tontambulirako nnyo buli mwana gwe bakwata bwevya ekyengera nga bamuleese awo OC namuzovaawa kyengera naga mukubire ddala usajje yavunaana ku bano tugambye nti yatugamba sallallahu alaihi wasallam hadisi ya albarza birra'i nti la tazulu qadaman abdin hatta yusalu an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu Allah agenda kubuuza omuddu sente zino wazijjawa era bw'amala okuzifuna sente zaafuluma zitya bantu batobye bajja sente mu bintu bingi abamu bassa abantu abamu babbye abantu abamu banyaze n'amaanyi gye mujja sente mumanyiiyo yagamba mugenda kunnyonnyola buli muntu aliwo ekyo kiwulire tugenda kunnyonnyola ku lunaku olwo sente ezo wazijjawa kale bw'amala okuzifuna wasaasaanya otya yagamba ekisembayo wa an jismihi fima ablaahu Allah agenda kukubuuza ku mubiri ogukuuma otya mubiri gwo era bwe baali bannyonnyola ekigambo ekyo baalaga nti ebitundu bibiri ku mubiri gw'omuntu byebigenda okusinga okubonaabona ne ekibuuzo ekyo Allah agenda kukunya nnyo olulimi ku mubiri gw'omuntu
Allah agenda kufunya obwerere ku mubiri gw'omuntu. Bannange, basajja bannange abali wano n'abakazi abatulaba abatuwuliriza, mbeegayiridde kino mukitegere okuva na leero. Mulekerawo okujjangamu empale awatali nsonga. Kkiriza oggyemu empale ng'ogenda kunaaba, obanga oli mulwadde bagenda kukuba mpiso, oba oggyemu empale ng'ogenda kwebaka. N'ebintu by'okugyamu empale nga togenda kumala kyetaaga awatali nsonga, mwegendereze. Ekyo mukikubirize ne baganda bammwe ab'obuwala, kubanga akugambye omubiri guno tugenda kubuuza omubiri gwatambula gutya gwo. Waliwo ebiyungo by'omubiri eby'omunda Allah byavunaana ng'entambula zaabyo balina kumala kubyogerera nga byaviirako ebiyungo bino okwegatta bate ekiyungo ekyo. Mumuli mucus, mumuyita enkwaso. Agamazzi g'obutonde okuvaayo wabaawo amaanyi agakozesebwa. Okugulu kuvunaanwa kubanga kulimu amaanyi, mukono guvunaanwa nga w'okutonywezezza. Kati omubiri ogwobanga gona guli active kusobola okufulumya amazzi ago, teeka okugogera maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga naawe tosobola kumala buyetaago n'okojoba. Tosobola kukojoba nga tewaliwo kiyungo kikuliko kitategedde tikiriyo. Kabagaba byonna ebikwataganye n'obwenzi, ekyo ekitundu kyekigenda okwogerera. Kigasaali nzekka, n'amagulu gajje wano, mikono gijje wano, gamanyi gemukosa nga mukutte ekitanda oluyanga yagudde eddalu, oteeka okunnyonnyola maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mubiri ogwo bagenda kugukunya singa banaakusiŋŋaanako enkovu. Kati nti omwami yakukwata n'emukazi we n'akusala olugalo, olugalo olwalagawa. Abaddu mwe muli babookyezza omuliro, mutu n'akwata ekiso n'akiteeka mu muliro bw'ati, naga Saidi genda n'olubale luno, n'akwisa kabina bw'ati, naga fuluma genda. Nennyuka akubuuziza ebbanga wasowa baaki, oga maama bizibu. Kati yawma tubbura sarairu, ku lunaku luli baagala onnyonnyola abantu ensi yonna olubale olwajja lwakubeera ki? Era n'emibiri gyammwe, ebyo ebibuuzo bw'onaayita bwevvi bagenda kuwa oda nti gwe weeyongereyo. Ekyo kimu. Olunaku olwogerwako Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahaba ayitibwa Dirida agamba nti kunna maa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulina we twali n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga kyali mulamu. Idha sami'a wajibatan, idha sami'a wajibatan, ekintu ne kikuba ffenna nga bwe twaliwo ne twekanga, ne nabbi n'agira bw'ati, n'atubuuza ahal tadrun ma hadha, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Ne tubuuza nti nabbi n'atubuuza, mmwe ekitukaza mukitegedde? Ne tumugamba nti gwe ne Allah mwe mumanyi ebyo, naffe tetukimanyi. Qaal, n'abagamba nti hadha hajarun, liribadde ejjinja, rumiya bihi fi nnaari mundhun sabuina harifan wa huwa yahwi au yanzil. Erino libadde ejjinja lyakasukibwa mu muliro emabega emyaka 7, libadde terituukanga. Olwaleero kemuwuliddaako lituuse ne liggwa fi nnaari al'an hatta ntaha ila qa'riha fasami'tum wajabtaha. Ddoboozi gye muwulidde eryo, muwulidde nno katono. Allah tayagadde bbakanga. Dagana bwe kityo olunaku luli ayinza okukwatibwa munnammwe ne bakasuka ne giyingira emyaka gino okusingawo nga akyewuuzuumya ng'agenze mu muliro, kubanga omuliro teguli mu ggulu, muliro guli eno. Hadisi ya Abi Hurayra yagamba nti ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, teriyo muntu ali wano ku nsi, kino kijje ku nze era ng'okiwulemu hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, teriyo muntu ali wano nammwe abali wano mmwe kennyini
okuleka nga ogenda kwogeraganyako nenanyini ggulu. Konkaddemu ogenda kwogeraganyako nenanyini ggulu. Laisa bainahu wa bainahu tarjumaani, wakati wo naye we munaba muyimiridde tewagenda kubaawo interpreter, translator, wabula kyakubuuza language ng'ogimanyi. Bw'onajja mu maaso ge ng'olimu oluswahili lungi mugenda kukozesa swahili, bw'onajja mu maaso ge ng'olimu oluzungu lungi mugenda kwera mu Lungereza, bw'onajja mu maaso ge nga oli musajja mugwere mugenda kwera mu lugwere. Lwaki? Walisaanan wa shafataini, n'ennimi zetukozesa zaani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Yakani fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qadam. Omuddu yeekange nga waali bamugende Allah subhanahu wa ta'ala yoyo atunule ku ddyo bw'ati nga talina kyalabayo neki okujjako nga bambi obulimo bwe yakola buyimiriddewo bwe buti. Agamba nti fayanzuru wayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qadam. Atambuze amaaso agajjewo wano atunule ku kkono nga teri kiriyo wadde neki, wabula nga alabayo amazambi ge gonna nga gayimiridde bwe gati. Agamba nti wayanzuru baina yadayhi, olwajjeyo amaaso ge atunule wano wakati we, fala yara illa nal tilqa wajihihi, anaagenda okulaba ng'alengera omuliro gulina gubasindikiriza gusembere waali. Fattaqu nnaara walau bishiqqa tamura, nabbi n'agamba ewaza mutya omuliro ne bwe kaba kaweke nga bulaba akatende nga ka muliro nga gwa mu jahannamu, tokkiriza nga okusemberera. Yagamba sallallahu alayhi wasallam, hadisi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu gisange mu Muslim ya 48, yagamba qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yajja lumuna asoma aya sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti yawma idhin tuhaddithu akhbaraha thumma qala fi ayatin zilzala idha zulzilat al-ardu zilzalaha, aya yokuna. Bwe yamala n'abagamba atadruna ma akhbaruha, Allah kyagamba nti ku lunaku olwo ensi egenda kunyumya ebyayo, egenda kuleeta amawulire g'abantu. Mistansi agenda kuleetebwa bamubuuze ku bantu, yagamba mumanyi amawulire gaayo getegeeza? Ne bamugamba nti fa inna Allahu wa rasuluhu alamu, Allah naawe mumumanyi. Naga fa inna akhbaraha, amawulire gembagamba, atashahada ala kulli abdin, obujulizi bwonna obuluma omuntu ensi egenda buleeta ku lunaku olwo. Aw ama, bw'aliba nga aleeteddwa mukazi oba musajja, ensi eteeka okutubuulira ebyali bimukwatako ebituufu. Bima amila ala dhahriha, kubanga byonna bye yakola era atambulira wano. Taqul, egenda kufulumya ekigambo egambe amilat kadha wa kadha, siggwe gundi mutabani wa gundi, tewali ku kyalo gundi, tewakola kino na kino. Fahadhi akhbaru dunya, ekyo nno kimuwulidde kibayita amawulire g'ensi okujja ku lunaku luli. Olumu yagamba nti yauma tubura sarair, yauma tubura sarair, lunaku olwo ngenda kubajjirayo ebyama byammwe mpola mpola. Yagamba sallallahu alaihi wasallam nti yahshuru nnasa yauma alqiyama uffat, naku lw'enkomerero abantu bagenda kujja bali bwereere, uffatu nga bigere temuli ngatto, uratan urra, nga tebambadde mu bigere, batambuza kagere kaabwe, ng'ate bali bwereere tebambadde. Akabanga kano ke baamala mu ntaana ng'abasajja baamira enkuta zaddako, bazire beeta bwe ziti. Komukawulidde? Yagala tujja ku lunaku luli nga teri n'omu alina wadde kasiripa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, nga ffenna tuli bwereere. Ekyokusatu, abasajja akabanga kano ke baamala mu ntaana bambi ng'enkuta zaddako zireebeeta bwe ziti. Mukawulidde? Aisha bw'awulira ekyo, qalat, n'agamba
nti arrijalu wannisa jamian, abakyala n'abasajja agenda tukola kintabuli oba tuli babyaffe nabo nga bali byabo. Yanzuru ba'duhum ila ba'di, omuntu atunule ku mukyala n'omukyala tatunule omusajja mu mbeera eyo. Qala ya Aish, namugamba mukazi wange Aish, amru ashaddu min ayyuhimmuhum dhalik, wa fi riwaya la amrun ahammu min an yanzura ba'duhum ila ba'di. Ebibonerezo n'obukawu bw'olunaku olwo tewagenda kubaawo bwetaavu Aisha kutunulya bwerere bwa muntu. Muntu ajja kuba ayina ebimutawanya ebimumala nga tasobola ate kudda okwetegeza bwerere bwa muntu. Ajja kuba abantu bali mu kuzaala nga batambula, muntu avaamu entuuyo, muntu akaaba amaziga, ajja kuba tekyalina budde bwebyo. Nga tumaliriza, yagamba sallallahu alayhi wasallam nga tukyagezaako okulaba agamu ku makubo n'ezimu ku mbeera z'osobola okusembeza mu bulamu bwo n'otandika okulinnyamukko amazambi. Twagambye mulwane nnyo munoonye shayitaani emirimu gyayo gyekola mu nsi mugyewale. Ne mbagamba omulimu ogusooka sitaani gwekola muno bw'eba eyagala abantu ekozesa abayimbi. Allah yakirita mu Qur'an nakibagamba. Ne mbagamba ekkubo eryokubiri lyekozesa ng'eyagala okutwala abantu. Buli lweraba omusajja ng'ayina bw'ali nga waliwo omukazi atali wuwe, awo ne bw'eba eyina byekola ebireka nejjeeyambeko. Ne mbagamba bino ebitaanu Allah bye yali ategeera temusemberera bwenzi. Yagamba okwogeraganya n'omukazi ataliwo, omukyalo oyo okuseka naye, omukyalo oyo okutuula naye, omukyalo oyo mutunuulira n'okukola puroguramu musisinkane. Yagamba ekyo Allah yali ategeeza obwenzi. Ne mbagamba byonna bw'obigatta teri mukazi akola asobola kuwona bintu ebyo. Kati akasembayo, olunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujja n'omuliro, agenda kulagira nga yennyini atambula ajja omulezi waffe, bamalayika baleete ekitonde babalageko ekitonde kye bayita omuliro. Ekyo ekitonde ekyo kigenda bagenda kireeta nga kiriko enkoba oba emiguwa 7,000 nga bakisibye amaanyi gaakyo, nga kiriko emiguwa bakisika bakireeta emiguwa 7,000 nga buli muguwa gumu guliko bamalayika 7,000 muguwa. Mujjukire nti olunaku lw'enkomerero layini ezoogerwako nti yawma yaqumu nnaasu walmalaikatu saffa, layini zemuli eziboogera ezo zigenda kubeera nga layini ezo nga mulaba haramu bwe yakula bwe babeeramu nga beetola muzaba layini ezo zassaako ezo, okusemba layini nga yassaako. Bweti bwe tugenda okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu layini bwe zigenda okubeera bwe zityo, layini ezo nga zassaako bwe zityo. Layini ezo nga zino ziyimiridde wano, noziyimiridde wano, noziyimiridde wano, noziyimiridde wano, layini nga zeepanze bwe zityo 7,000 ng'ate buli omu waayimiridde aloza yali ku fulawa semba agoba mukategedde ako. Nga bamulaba haramu nga beetola mu layini bwe bati zoolaba kuba kamera zikwatira waggulu, nga layini ogirabe ekozesaako bweti, ze layini z'olunaku lw'enkomerero. Kalaga nti omuliro gugenda kuleetebwa wakati awo nga bw'olaba kaaba bweri, nga bamalayika bakozesaako bwe batyo, buli muguwa bwe gutyo ogugenda nga guliko 7,000. Mu sura eyitibwa Mudaththir Allah yagamba nti wama ya'lamu junuuda rabbika illa hu, wama ya'lamu junuuda rabbika illa hu. Teriyo kitonde mwene ensi kimanyi bungi bw'amagye gange, teriyo. Ayina amagye geewuunyisa. Bonna agenda mawanga agamu ng'Abachina, Abajapaani n'abasajja aba Venezuela abo be batera olumu okwagala okutiisatiisa ku paleti z'amagye bwe zityo, batera okolamu akadala akassaako ako
mweteganya abajapala nga bali kumpaliriza amajeezo akantu ako bakasoma busomi Allah kakunyumiza wano ega layini zigenda kubeera za saako bwenziti wal malaikatu saffa ne bamalayika bennyini mbagala mu layini ezo waruhu fiha ne kabwejungira Jibrilu nga ne mwali mwezo layini zemuulira ezo kati wana atakunyumiza kiri wanagamba muliro laga nti omuliro ogenda kuleetebwa nga guliko enkoba 7,000 emiguwa nga buli muguwa guliko 7,000 malayika omu bw'ati ne munne be bajja ku kaalo akayitibwa Mashiru ku lwa Luuti bamalayika bameka ne bakola ekyo bakoze ku kyalo ne begendera wanaakugambye 7,000 bali ku muguwa gumu baleeta ki omuliro ogwo gwe gugenda okwokya ebitonde bayita abantu kikibaleeta ekyo olwo hadisi emu ya Abi Hurayra radiyallahu anhu ngeraga nti abantu nga tuyimiridde mu bbaliro aboononefu nga bali sayidi ne bano nga bali sayidi naye nga Allah tannaba kusalawo kisemba nti mugende ne bano bagende bamalayika bagenda kugenda ne wiribaalo bakwate ekitiyo baseneyo akanda k'omuliro akanda kaki akanda ako kagenda kuteekebwa ku wiribaalo ng'akanda kasituddwa bamalayika 7,000 obuzito bw'akanda akanda ako kateekebwa ku wiribaalo evugibwa bamalayika 7,000 mumpulidde aga nti ng'akanda ako kenkanankana nga bw'olaba Jabal Uhud lwaki olusozi luno nabbi alukubirako nnyo ekizampo kati abagenda emaka essaawa eno muyinza obutalutegeera bulungi olw'ensonga nti emirembe gyonna egizenga gijja nga balulinnyako ettaka baalikendeeza abawarabu abo tomanyi kukuma byafaayo bulungi n'essaawa eno wembagambira essaawa eno tebannabaddukolako demarcation nti abantu balulabire ebbali nakati bakyalulinnya naye lutandise okusebengerera luyinza n'okuba lukyawuza kati fuuti 6 kuva wansi kwamuka waggulu ntegerekese so nga nze emyaka nga 6 amabalengende ngolaba buli mwaka lukyuka abantu mu kulinnya ettaka likola ki ligenda lwe lwali lusinga mu Saudi yonna yezo kibatwalako entalo nga basniper babeera okwo basobola okuketta wonna within eyandibadde nga lwenzooli yeeri kati agamba nti bamalayika bagenda mu muliro bajjeyo akanda just akanda bajje nga bagala kalagako bannannyini mulire baga nti mmwe gye mugenda akantu kamwe kaakano naye nga akanda ako kakwatiddwa bamalayika 7,000 kitiyo balesa akanda kaki ebina tugezaako bireeta nobiraga nga tuli ku mutwe ogugamba omuntu akoze atya okusobola obutagwa mu mazambi ensonga yaffe yolwegamba mulwane nnyo mutandike okutegeera omusajja gwe bayita Ibilisu daa'i awo Allah we yabagambira nti awo wa staginga mu bintu bya staginga bagambye waliwo ekisooka astaginga nnyo mu kibayita music ekyokubiri sitaani yastaginga nnyo buli lweraba omusajja ng'alina waali nga waliwo omukyala atamuzira awo eyagalawo nnyo awo okusatu ekyokustaginga sitaani yastaginga nnyo awantu singa Allah amala okuteekawo sente nga nnyingi awo ejja n'akatebe netuulaawo awo tegala kuvaawo awali sente era mulengera musoyitibwa al-Isra Allah yagamba nti wa idha aradna an nuhlika al-qaryata amarna mutrafiha bwe mba naayonoona akaalo nga njagala kafula kaboononefu nteekako abagagga bangi buli ekigambo ekyo bannange bwe mba njagala kwonoona kyalo nkitte amarna mutrafiha teekako abagagga bangi fafasaku fiha abagagga abo ne batandika okukola buli zambi ly'owulira kubanga amaka g'omugagga ezzambi lijja mangu fahaqqa alayhi alqawl olwo nendeeta ekigambo kyange nga nkiteeka ku bantu abatuufu ab'ebitiibwa
bw'owulira najjeera n'owulira muyenga n'owulira lubowa oyinza okuyaayaana naawe omusaamu ogenda ofunayo poloti ozimbeko eyo naye bakubuuza nti swala yaawo subuhi mugisaalirawa ge munaaseka muntegedde genda ng'onoonya amaka g'abagagga okusiŋŋaanamu eddiini kyasi ntono era Allah bw'amala okuleeta ssente nga nnyingi ebiseera ebisinga awo eddiini ng'agigobawo kubanga tebigatta onaabeera otya ng'olina okulaba akazannyoko ate nga naye kyetuuse ogenda okunoonya nnyo ebintu bino ebyamalala ebingi bigobawo obusiraamu era abaana bangi bava mu maka g'abagagga bakabya amaziga ekyana alina okukifulumya essaawa 11 ana gyakivuga okitwala mudde ono subu yagegera musangawa afuluma 11 zennyini atwala kyana kye abadde avaayo mu jjaamu ssaawa beemu atagera ku dduuka lwaki subu yeefudde nga ggona alina omwana gwakera okutwala sallallahu alaihi wasallam yanyumya ku mmotoka abantu zebagenda okuvuga bino ebiseera yakoze kibama yaafisa bagenda kubona emmotoka nga ziriko amannya nga kikwetaagisa kubuuza nti ali mu mmotoka yani wabula osoma ku namba puleeti kiwedde kasimu lumala g'osoma mabega manti lumala akoze eki yaga gye mujja mu maaso awo abaddu bagakuba n'ebyuma nga bisoma mannya gaabwe naga nti yanzilunahum ala abwabi masajidi nga n'abamu olwejjuma aweta najja okusaala ekyo nno kirungi yaleeta ekika byamaziga yaga nti wanisaahum naye bonaaba otutta obudde n'okebera buumaama obutambulira mu mmotoka ezo ennungi ezo zehama zirenjirova zijipu bonaanoonya buumaama obubeeramu obufumba ewaka aliyatun kasiyatun nga bwewetegereza enviiri zaako bambi biba byambwa alina ekyoya kyambwa bakijja Japaani kya bbulu kyatadde ku mutwe tosuubira omwana oyo alinako ebyoya ebijingirire okufuna ewuzu kubanga agooya ago bw'ogayiwamu amazzi ogoonoona kyasobola okukuyamba kukwata mu mazzi n'ayisaamu bwati katono nnyo aleme kwonoona mu maali eno Allah basaasire akakooya ngakava mu saaluuni mitwalo 7 emeka muje gataasoma ogamba omukazi agenda anaabe bwakakaviiri bakazannyiramu alina okukasibako oguveera anaaba awalala akakaleke kubanga eyo maali tebagyonoona era boneetegereza abakyala ababeera mu mmotoka ezo zembagamba nabbi z'abanyumiza eziriko amannya noonoonya abafumba ewaabwe ejja basiŋŋaana nga bakakanyavu nnyo ku mateeka ga Allah omutwe bw'ogulaba guzimbagadde lyange ebbango ly'ente kuba kuliko ebyoya ebyava ku nsolo eri abazungu bajja ku mbizi zaabwe ebyoya nga babufuuyira kale ya bulaaka nga baweza girumala ng'oba omukazi era obuviri bujja kuliko erinnya made in China, made in Japan, made in Italy mbizi olukula bajjako ebyoya baweereza endiga nga musiba aga nti abakyala abo bato bali bambadde obuntu balaga omibiri babeera mu mmotoka ezo ega bwe muzirabanga jjanga osoba mpola ku mmotoka n'ogikonkona bwoti nibo babuuzaako bw'omala nga babuuza eelenuhunna bakolimire nga tebanaba kusimbula kugenda obagambye nti nsaba Allah baseeko ekikolimo fa in lam tafaalu dhalik ekyo bwe kinaabalema okukola n'obatya kubanga ayinza okukuwayo omutwalo omugagga oyo n'otyo mumukolimire oyo gwatadde mu mmotoka oba bafaanana fa inna Allaha yal'unuhum wal malaikata ajma'in nze Allah waabwe yabatonda buli lunaku mbakolimira ne bamalayika babakolimira abalanga ki kubawa ssente berategeera kyakukola sitaani bweraba ssente nga zizza awantu nga ziweze ngereeta akatebe awo tevaawo yetandika okuteekamu ebirowoozo by'ekijega okwate miliyoni 4 ogende ku musolozi we revenue okole top up ya miliyoni ago ekyo ng'okikola buli mwezi miliyoni 4
naye nga tosobola wadde kukwata miliyoni 10 kuwa Allah zakatul mal. Temulimu okiriyalinga kontaina buli mwezi ezigenda mwezi, era n'oteeka ku akaunti yaabwe ya Centenary ya revenue miliyoni 800 buli mwaka, tosobola kuwa Allah miliyoni 40 ga zakatul mal. Eka buli wenteeka sente nga nnyingi nsindika sitaani netuulaawo, awo ekolerawo nnyo. Era muyinza okubonaabona ng'omwana agenda kuwasa naye nga budget eyingira miliyoni 6 mwezi. Bakati kuliko ogundi omwenge gw'okubuko, leka wale wanijjeeko omwenge naga bannange sina kyakukola ginawasiza beebo. Ekino musirika ngeza okulaba omuyimbi, abayimbi alina 4, Lutala ayagala 5, Aruna mu biruwa 2, ono gundi nabbi omukazi abadde agenda kufa bwe naye ayagala ya 8. Ogeza bigatakala nga abayimbi bali miliyoni 7. Gabana ibyo bigambe pose haji senete wali bamuyitamu haji nagati emubireke nammwe oyagala muyimbi kyomulala haji baweddeyo barakallahu fika. Haji asobola okukwata miliyoni ezo 10 embaga n'agigala n'atakwata miliyoni 10 kulabirira bamulekwa bali mu kitundu. Buli wenteeka sente nga nnyingi sitani nga mugamba genda awo kyakunyumiza mu Qur'an nga mwagala okwewala amazambi. Tutuke mu maaso ga Allah nga atusiimye munoonye nnyo akasajja ke bayita Ibilisu Daa'i we kasimbye amakanda. Bw'olaba nti wano weekali awuvaawo. Lwaki? Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumati. Nze abasiraamu ne mikwano gyange nze mbalaga ekyokukola nti kola kino ojja kufuna ejjana, naye sitaani mubi, mikwano gyayo boonoonefu. Ye kyakola agambe kya Allah kiteeyi. Gwolowooza omwana n'amutwala okusoma eddiini, abaana bonna banabeera ba imaamu, lwesitaani ekubuulirira nga ensaalako oba olumu lw'osobodde tomenyeka na nsi, n'abaasooka okufa bali mu ntaana, nze tomenya na ddiini. Omwana wange oba agenda kufumbirwa kyayagala kye mukolera, nze sinyiza mwana gwe nzadde, olwo sitaani ekubuulirira. Zakatul maali gye bagamba sigiganye, guno omusolo tugwayo nti twagala, eno gavumenti yatuteekako buwaze bwa musolo, buli ansa sitaani egiina. Bw'oleetewako ekyo ekikozi mukyabanga ekitaliimu, bw'eba sitaani eyagala kuteekamu kintu kyakumwendako bino byekugamba, weetegereza omukigo oyo. Okimanyi nti Allah yaleeta ekyapa n'akisula mu maka kiriko erinnya lyo? Weetegereza amahipusi g'omukigo oyo mukazi ogatayina. Okimanyi nti oyo omwebakawo tomato 11. Mami bwakukwata mugambe nti sitaani nze kukozesezza, iyo kyangu naawe. Ate kikomeko kigambe liwe kiwe emitwalo 2 kikolera 5. Ekyo kikolere nze mukwano gwo noyinda ku mukozi. Muntegedde? Kati okumanya mana arafa shaitan wa fitnatuha, nga mwagala tuwona amazambi okutegeera sitaani nawa weeyimirira. Okitegeera genda kwangula gye tugenda. Hayakumullah wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.